kanaku muganda ffe Ssegirinya tumuleseeyo naye tumwerekedde mu kitiibwa. Emitima gyaffe giri wamu nti Ssegirinya tukoze kyeyatulamira. Yakitulamira emirundi mingi n'akitulamira ku kamera. Kibadde kyanaku nnyo naye era kyongedde obbalaga bannange okumala ebbanga ddene ffe be bayita abayaayi naye mulabye abayaayi abatuufu. Okumala ebbanga ddene babadde bagamba ffe tetumanyi bwakabaka bwaffe ne mulabye abasajja abagamba nti baganda nga bakola amawano nga bakuma olumbe olw'enjawulo ne balemesa n'abaana okujja okungubagira kitaabwe kubanga basasuddwa ssente. Parliament yafulumiza ssente nali MP so mmanyi nti waliwo omutemwa okubeerawo nga MP afudde okumwerekera ekyo tekiba kyakuyamba. Naye bambi maama wa Ssegirinya ne baganda be baba amtwistinze oba ne babatiisatiisa. Tufunye information wali okuva ku baganda ba Ssegirinya nti Anita Amongo ng'akozesa muganda waffe yali deputy waffe bataddewo miliyoni 5 ne bagamba maama wa Ssegirinya singa toleeta mulambo wano zino ssente tugenda zifuna. Ne balimbalimba abamu ku baganda ba Ssegirinya naye tuli basanyufu ti baganda ba Ssegirinya naddala abo ab'enkizo be yabadde alinda nabo tebamuliddemu lukwe ne bakola Ssegirinya kyabadde ayagala. So tuli basanyufu nnyo ti wakati mu kutiisatiisa abantu wakati mu kuleeta amagye ne geebulungulula gavumenti eno ng'ekozesa abo abatwerimbikamu ababeerimbikamu opposition eyagadde okudiffusinga okunafuya okuziika kwa Ssegirinya naye tebasobodde kikola kubanga omwoyo gwa Ssegirinya gwa maanyi okusinga bwe badde balowooza. Ate nammwe omukwano gwe mulina ku Ssegirinya mulaze nti gwa maanyi okusinga bwe babadde balowooza. Bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Baganda bammwe buli ali mu struggle nsaba mulabe nga Ssegirinya. Mumwagalanga nga bwe mwagadde Ssegirinya nange munjagalanga nga bwe mwagadde Ssegirinya. Buli omu nsaba tukitwale nti buli omu adeservinga okwagalibwa bw'atyo. Tutambulira mu kufa ffenna, tutambulira mu makomera ffenna, tutambulira mu kutiisibwatiisibwa ffenna. So bwe tufuna chance munafu okumulaga nti tumwagala nti wankizo wa mugaso gye tuli tukikole. Mwebale nnyo munkoze bulungi nnyo kakasa ne Ssegirinya asanyuse. Amina.